Inseko buseko 10 years tuse yamuganda wange 10 nakusomesa nga 12 abantu bemukono bo bali ready mukoli nyabo abantu okumayanga nti bali ready batandise nogula VVIP tables okugeza nagambye da Midway supermarket wetule sawa zino yamuganda wange kuseko emeza 3 buli meza ya mitwalo aga mitwalo 9 ate omukulu takomyoko nakola ne ticket senda na 10 setugenda okubanga tugabira bakilansi bakasitoma bagula supermarket yebintu ladies and gentlemen nga 12 mwezi gwe 10 tugenda mu nseko buseko wali mu Colin Hotel olina ku marking jamani twongera okwebaza bachali bafa ba Midway supermarket batugwe nnyo kubeera ba sponsor banseko buseko buli ate era mwe bali nnyo kubeera okolagana namu ne chali wa fono HBK Smart Properties tuli wali mu Colin Hotel nakusomeza nga 12 mwezi gwe 10 nseko buseko katubakwasa kundi zaabo kumatanja chiko bakwasa madina tanchiko nseko buseko yes kumatanja chiko yaman 12 ogwe 10 Colin Hotel Ekitongole kya Campus Child Care Ministry yakyabira abaana abo bawonye okusaddaakibwa balumiza essaza ly'Ekyagga okubeera nga mwe mukyasinza omuze guno ogw'okusaddaaka abaana ne basaba obwakabaka bwa Buganda okuvaayo okulaba nga bulwana nnyo okulwanyisa omuze guno. Okusinza Pastor Peter Sewakiyanga ono yakulembera ekitongole kino agamba bataasiza abaana bangi nga bamwe ennaku zino tebakyalina mikono ennimi abalanga basazeko ebitundu byabwe by'ekyama n'agamba mbuno kekana akaseera buli muntu yenna okuvaayo okuyimuka okulwanyisa omuze guno. Balwanisira ddembe ly'abaana naddala abaana abakusiddwa mu kusaddaaka. Kyaggwe nyabo tukulopera nti Kyaggwe esukkulumye mu bitundu bya Uganda byonna okukajambula abaana banywa musaayi n'okubasalako ebitundu eby'omubiri. Saagadde nnyo okuloopa nnyo olikutte naye ku mukono gwe ogwa ddyo omwana omuto obutumire obulungi talina mukono baamusaddaaka bamuteekamu ku mukono era n'akakomawo okuva naye mu nsi gye bayita Australia okujjanjabibwa yakakomawo omulala namulekayo nga sijja kuswala kubanga taliyo wano namanya sigogedde naye bwe nalekayo abasajja bamugajambula ne bamusalako ebitundu bye ebyekyama era namutwala kumujjanjaba kubizaako asobole okubeera ng'omusajja. Omulala bulumanya obulungi ab'ekyamusi bamuyita obu ali mu Amerika nakwakomawo emirusi 3 kugenda okumulaba bamulongoosa bamusalamu olulimi bamunywamu omusaayi n'agongobala. Abalala babadde bakuyimbira wano abasinga naye olabye eri ku asembule ne mu kisulo eri byotasobodde genda waliyo abaawona ng'ennaku ebaluma. Nsobola okukiteekako essira nti eyo si culture yaffe mu Buganda. Enkyogera bwetyo omutima gunnuma kubanga tulwanya olutalo luno mu ggwanga lino naye era nze namba okukyalako kino kyafaayo kubanga tetufunangako kuyambibwako okuva eri obwakabaka bwaffe obukuuma culture nti okusaddaaka bwana tekubalibwa mu culture yaffe. Nyabo tusaba otufunire emmeeza ey'obudduukirivu osobole okutuusa eddoboozi ly'abaana bangi nnyo singa tukulaga ekitabo ekirimu abasaddaakiddwa ng'emitwe tekuli era betuleesa mwanyisa ekikuuba abirabyeko n'agamba kino tusobola kiraga minisita gyogenomu bwe tukola. Ebirala bye tukola waliwo abaana abakanyisibwa abasajja wano era mukono yevudde ekifo ekisooka ab'emyaka 2-3 ebaliwo. Ekyokubiri tulina eddwaliro era lituyamba okujjanjaba abaana naye ne community nga bwolabira abakyala eddwaliro lyatandika waliwo omukyala eyafa wano 2 yalina naalo ng'abaana be ne bafa ng'azaala omulala ye yafa ng'abaana bakola ki etulwana nnyo okulaba nga tuteekawo eddwaliro erira tuligaziya. Kyokusatu tuteekawo ekifo kino kyakulabirira abaana naye ne community ejja nga bwe tuli wano ffenna okweyagalirako mu butonde bw'ensi Katonda bwe yatukolera
ne Buganda netumanyi eyalimu ebibiri ebisukkulumye. Nti weebale nnyo weebalire ddala okutandika ekifo kino. Weebale kwewaayo kubanga bentunudde mu bifaananyi bikwasa amaziga, bikwasa ennyiike, bikaabya. Era bw'oba nga tuli mugumu bannaaye teweetaatala kutunula ku bifaananyi ebyo, naye ensonga egyoliko nkulu nnyo. Nga essaza Kyaggwe, Ssebo Pastor Peter Sewakiryanga, kkiriza nkukakase nti engeri gye tumaze okulaba ekifo kino tujja kweyongera enkolagana ennungi wakati w'obuweereza bw'essaza n'ekifo kino. Okwogera bino abadde abitegeeza Minisita Maria Mayanja Nkalubo okuva mu Bwakabaka bwa Buganda atwala ekitongole ky'abaana bulungibwansi n'obulimi. Ye Maria Mayanja abategeeza muno ng'Obwakabaka wamu n'Abaganda tebakkiriza muze gw'okusaddaaka abantu wamu n'abaana. N'abategeeza muno waliwo abantu abazze ne beeribika mu Bwakabaka bwa Buganda ne bajja n'emize egyo. N'agamba muno nabo bagenda kuteekamu amaanyi okuba nga balwanisa omuze guno nga guvaawo. Naye kaakati bano abaana abato bwe bati weebuuza kiki ekibatulugunyizibwa ne bayisibwa mu mbeera bwe zityo. Abantu banoonya bugagga, abantu banoonya buzaala, ebirala simanyi bye baba banoonya byawungu bwabwe, naye nga ate bassa obukosefu ku baana baffe. Ssaabasajja yakyogerako badde ngezaako okujjukira Wandoole yali aggulawo olukiiko lwa Buganda n'ayogera ku kisaddaaka baana. Era ne wabaawo omulimu ogwakolebwa okunoonyereza kiki ekireeta saddaaka baana. Kubanga nga pasita bw'ayogedde si kya buwangwa bwaffe wano mu Buganda, kijja kwogerera Uganda, naye mu Buganda si kya buwangwa bwaffe na nnono okusaddaaka abantu. Era simanyi lwaki kyatandika, naye olw'okubeera nti tuyingiddwamu amawanga mangi, tetugamba tetwagala mawanga gatuyingiremu, naye twagala amawanga gatuyingiremu naye batuukirize olugero olugamba nti bw'ogenda ebulyambwa naawe eri embwa bw'osanga tebasaddaaka baana tukola ki? Bwe tutandika mize gyewammwe kugireeta eno. Naye munnange twesanze kati nga osanga ekifunga kino nga kirimu ddala abantu abaana abangi nga bawonye kakati abatawonye ze nsuubira nti be basinga ki obungi.